Charles Atwine ono yali mwogezi wa kitongole ky'abambega yawambibwa gibuvuddeko n'abuzibwa atamanyikiddwa awamayitire gyali era bannayuganda gibadde bamunoonya agamba ateebwe aweebwe obwenkanya kuba talina musango oba bw'aba alina omusango avunaanibwe mu mateeka nga bwe galina okutambula naye aleme kuwambibwa buwambibwa naye ateekebwa mu basement nga balala bateekebwayo ne batulugunyizibwa. Kakati nno byongedde okuba ebirala ennyo eri sayidi ye kubanga wetwogerera bino nga bamuleese amaze n'azuuka bamuleese mu maka ge ne bagatiinkuula ne banoonya ebintu bingi nga balina emisango gye bamuteekako era nga kiri nti ab'ebyokwerinda bafuuzizza ennyumba ye yali omwogezi w'ekitongole ky'abambega Charles Atwine agasangibwa e Kasangati. Atwine abadde amaze ennaku nga tamanyikiddwa gyali okuva lwe yayitibwa okugenda ku kitebe kya Uganda Police Force e Naggulu yazzeemu okulabwako mu maka ge ng'awerekeddwako ab'ebyokwerinda ababadde mu ngoye eza bulijjo wamu n'aba counter terrorism. Mukyala we Kate Kabajenyi agamba nti tewali kintu kyonna kyatwaliddwa nti era yadde yamulabyeko naye yakkiriziddwa kwogera naye. Bano basirikale ne famire zaabwe bamu badde bakulemberamu okukola effujjo ebikolobero obutali bwenkanya ku bannansi nga ne famire zaabwe tezifaayo kubagambako nti nebyo mukola binaatuuka ku mmwe. Kati Atwine byamutuuseeko ne famire ye byagituuseeko tewali nakkirizibwa kwogera naye kubanga gavumenti gye basaavinga y'abatujju y'abatemu y'abasajja ba mitima mikyamu ba mitima mikyafu bakola byonna basobodde okukola kuba bagamba ataani anaatugambako. Bw'aba alina emisango gye yazza avunaanibwe mu mateeka nga bwe gagamba naye nga si mu bukumpanya oba mu bikolobero bye bakola ku bannansi. Olunaku lwaki twadde tuli awo nga bagamba nti muganda waffe Edi Mutwe yayitiddwa ku poliisi ey'e Nateete nga bagezaako okombayininga emisango gye kujja Atwine okitegedde mbu balinawo emisango egy'enjawulo gye bakola ne Atwine ono kati nga bagezaako okumukombayininga nti ekyamukwasizza y'ono okitegedde naye obujulizi bugenda okuvaayo nga bongera kuswaza General Museveni. Kati no wano wasinzidde ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboya naye n'avaayo n'awandiika kubuzibwawo kwa Atwine n'ebikolwa biri mu kukolebwa ku Atwine n'ebyemala ne biteekebwa ate ku bannayuganda abatabimanyiiko. Yagambye nti although he often justified repression and spoke with great insensitivity about the oppression and the suffering of the people of Uganda, I implore us to demand for the fair treatment of Atwine Charles, a police officer who has been missing since last Wednesday. Several media outlets have reported that he was picked up from police headquarters and taken to unknown location by SFC operatives. Atwine, like every Ugandan, deserves to be treated in accordance with the law. Even if he is suspected to have committed any offense, his family deserves to know where he is and to have reasonable access to him. We can't continue to live in such a lawless country. Like we have reportedly said, no one is safe in a sinking boat. Assuredly, everyone will test the effects of military rule, one way or the other, until all of us work collectively to put an end to this criminality. Okitegedde nti kitukakatako ffenna mu mbeera yonna munnayuganda wenna gy'olaba oli wa poliisi oba oli w'amagye oba oli wa SFC oba oli mutulugunya oba oli ssabatulugunya oba oli gwe batuma oba oli atulugunya okusituka tulwanyise obumenyi bw'amateeka obuli mu ggwanga lyaffe bukome. Kuba singa tebukoma buli omu gy'oli ojja kukirozaako, buli omu gy'oli kijja kutuukako, buli omu gy'oli ojja kirabako, buli omu gy'oli ojja kifiiringa. Olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe kubaako kye tukola tulwanyise ine fuga B eno embeera eriwo embi
ebikolwa eby'enkolwa ku bannayuganda batalina musango n'okuba nti ka famire akamu kakiriki akamu kaagala okwenywereza mbenza obutavaamu. Bino General Museveni azze abikola ebbanga ddene naye ng'abantu basirika n'akiyitako. Era bw'atyo bwe yalimbalimba bannyaffe bakitaffe bajjajjaffe ku mirembe giri n'ababuguyaza n'abalabisa bulala okitegedde n'abakozesa ensobi ne guno omulembe mulalamu tajja tukozesa nsobi kuba tumulaba era buli kyakula tumulengera ate nga we are fighting till when we rescue our country oba ntugibulula kuliga mu bikolobero bino. Mwe mulowooza bajjajjaffe baali tebabiraba ebintu Museveni byakola naye akasajja ak'omuto ogukalinga ng'ekkovu kalimbalimba bajjajjaffe ne kabafuula obulere bwe kati kagenda ne kabagamba kafuuka kapa. Oli yatuukanga n'alaba ebigenda mu maaso naye ng'atyo binyumiza munne kubanga we bali alabawo kapa alowooza ka Museveni kamulaba. Ebiseera ebyo abantu baali bakkiririza nnyo mu by'amalogo ne sirimu we yajja basookanga kulowooza ddogo. Akasajja ne kajja kabalimba ndiko kaayita mu ttanuulu n'abayimbi ne bayimba muzeeyi yayita mu ttanuulu. Owulira abajjajja ne batuuka okugamba akakaayita mu ttanuulu eyaka omuliro bwetyo akakatsu n'akalwanyisa tutya. Ne bajja balimba abantu mbusimanyi lutamaguzi yakakweka n'akakweka mu kibanyi ye ne bamutta mbusimanyi kaali kafuuse enku. Ompulira ne bajjanga babivugira okwo paka we byatandika okuggwawo mpolampola ng'abantu babibuuka ne balyoka bakuteerawo palamenti eyo nga yesinga obbuzaabuza abantu nga bo bakola gwakimu kugamba abantu nti anti ffe tuli eno tubalwanirira temutya nti buli mugigi buli generation akasajja kagirimba bulala kagirimba bulala mpaka bwe katuuse ku generation yaffe ng'ebirimbo byonna biweddeyo. Kati generation eno gigamba akasajja ako kafuuka kapa omwana akugamba tujja kukateeka mu kkotiya tujja giteeka mu kkotiya. Generation eno gigamba nti akasajja ako kayita mu ttanuulu ng'akugamba eyo temwali muliro nange ngiyitamu. Generation eno gigamba akasajja ako kaali ku kibanyi ne kafuuka enku omwana n'akugamba tujja zifumbisa naye Museveni tetukyayagala ku ggwanga lyaffe. Asibye bakomuleedi bonna abadde mu makomera abasinga naye abaana bakulaga message etambula enjiri bagizunza buli wamu. Lwaki? Kubanga bakitegeera nti eggwanga okutereera engeri eri egyo kwejjako kasajja ako kuteeka mukulembeze waffe mu ntebe. Ekyo ekikubuulidde palamenti enkadde yayamba nnyo okubuzaabuza abantu okubalimba nti bali eyo babalwanirira. Era enneeyisa ya palamenti enkadde ye yaleetera bannayuganda okwebaka otulo paka Kyagulanyi bwe yajja n'akwata ka vayirasi n'akamansa mu bannayuganda ne babuuka. Naye ate palamenti eno erimbalimba bannayuganda nti oba osangayo yanjawulo oba osanga mulimu aba opposition abalwanyisa Museveni naye beeyisanga ate aba palamenti abaaliwo abakadde. Kati enjawulo kijja mugenda okuleeta tosobola kuŋŋamba nti mulwanyisa Museveni naye nga mukozesa obukodyo bwe bumu bali bwe baakozesa okwebasa bannayuganda okufugibwa Museveni. Okitegedde kubanga kati tunuulire ebigenda mu maaso baagala kukuteerawo kooti maso gye baagala okukuteerawo olowooza tegenda yita ansa eri nti bigenda kuyita. Naye ababaka ba palamenti baffe era basigala beeyisanga balukyamuzi beeyisanga bali eri abeebasa abantu emabega. Tulina okutuusa mu nkola bwe tuba tunagenda mu maaso. Ekyo nkikubuulira. Era ssaawa zino munnayuganda yenna alina hope n'essuubi lye mu palamenti. Ekyo olimba kankubuulire ku kakodyo. Obadde okimanyi nti ababaka ba palamenti mu palamenti oba abakulembeze mu Buganda abasinga obungi ba opposition. Naye obadde okimanyi nti Museveni yabaleka babeere ba opposition. Takkiriza NRM kuwangula mu Buganda. Lwaki? Kubanga NRM we bawangula mu Buganda bajja kwekyanga bajja wano waliwo obuvuyo. Golowooza n'ebitundu ebirala tetuwangula.
buli kitundu tuwangula naye osebo obusajja obwo bwe busalawo okuteekawo gwe bwagala yayitamu era ky'oboma baplantinga abantu bangi nnyo eno mu opposition naye nga basalinga eri Museveni yensonga lwaki neeyisa yonna Museveni abawa sente n'abapromotinga. Yes, abawa sente ziba promotinga. Oshegedde gwe n'obeerawo ng'olowooza oba omubaka waffe